kulikayo kabaka kulikayo kabaka ngula kulikayo kabaka kulikayo kabaka nozana bayo ni mmere woma wane Kampala akakatigwa akakutte guba momoli temujubisa tukimanyi fa abalya Haji nsaba obuuze kubatulaba tusimbule tugende maaso musibe mutano bannange mwenna abatulaba ku TV yaffe eno amanya ndobo za Jaruna Mbiru sawa zino gwe bayita wa concert wa Serena omugole owa Serena esebo naye nkoya abane isa baby nga luli mwali nga temumpita balaba omugati gujja ana bagala abali obulungi balaba omugati gusembe otyo Haji tulabanga oli mu nnaku ndowooza eziringa ng'ezidirira ezisembayo kubanga otuyiwako concert ku Serena Hotel nga 9 August era rehearsals kuwasizza maanyi Haji mubanga mu nkuba eno namutayiika era ozze nosobola obanga teweebaka wakati nojja nogamba nti okole rehearsals kitegeeza ng'oziwa ekitiibwa abamulabi ali eyo yeesunze oba ali mu kugamba nti kansonda akasente kayingula etiketi kikyabasuubira mu kaseera kano akaddirira akasembayo omulabi waffe natulaba omwagizi wange nsaba nti suubira birungi byerere kuba kusaawa eno ebintu bwe byali si bwe biri ebintu byakyukamu enkola tulina kunoonyeza ddala omuntu akwadde sente ze kiki kyasuubira kyekyo kyagenze nakyo so basuubire ebirungi byerere enteekateeka muzirabye Dr. T akikwasiza wali mu rehearsal abakubi b'ebivuga bakuba nga owulira lumanga ali ku CD aye nange eddoboozi olimanyi siryakanika nange nkikola nga baali kyagadde Haji Dr. T oyo ndowooza gw'omukwekudde be bamu ku basajja be tukyakyalaba naye ate mubyafaayo bye tumanyi be bamu ku baafulumyanga babakolanga production ennungi nga bakolerako ku bayimbi bannaabo kitegeeza nti ekimuleese wano nsonga yakufuna quality ku lunaku lwanga 9 kibagatta ne Dr. T ono kubeera nga omu kuba mukwekuddeyo sinze omu abeerayo lwakuba nti asinga kubeera nnyo mu birungi ekirungi bwe kibeera mu birungi wadde bingi kivaayo nekimala ne kiba kirungi kakati ayagala nnyo okolera abantu ekirungi akyenyigiramu n'akimalayo kubanga era y'omu ennyimba zonna ezisinga ezange zonna ezisinga Dr. T yazikuba ate nga n'okutereeza mutu wange katamalaga kuba nti akube naye agamba Haji line manyi kati oba owandiika ffe twagala nnyo statement ng'ekwatagana nga si byakubuukirabuukira so omusajja abaddewo abeereddewo kuba neokusemakula era yaliwo ne Lutaaya era ne Mayinja era yakola production yes manya Dr. T yakola ya Lutaaya manya ya Semakula neya Mayinja kati neyo ezo concert 3 ate nga zonna zibadde ate nga ennyimba zaabwe zonna ezisinga Dr. T yazikuba Haji wali okyegenderezaako nti ggwe ndowooza ne Misa Kyoyo kale abayimbi mmwe ba legend kekakyayitange mwe abayimba kategori ya music eyo nga ggwe Misa Kiro na Demand muli bamu mu bayimbi mu ggwanga muno abayimba music ali very very complicated okumastaringa mu mutwe era kyemmanyi simanyi how complex it is wane eno nga mukola rehearsals n'abakubibo newe wetegereza ku muntu amanyi music ali complicated nnyo mu masteringa n'omukuba wali live naye ate mugezaako ne mukipushinga mukikola mutya tugambe nti no tiimu gye mukola nayo Dr. T ani ne mwegatta ne mubanga abakubi bakimasteringa ne bawuliriza ddala ebivuga ebyakolebwa mu studio matu abakubi b'ebivuga abo Katonda alina obwongo bwe yabawa obw'enjawulo obutasangika ku balala abakubi b'ebivuga banga ffe tukuleeta ekintu ne bayiga ekintu kyebadde batakola ki ne bayiga ekya spice ne bakuba ekya chameleon ekya Misa kyo kitegedde ng'alungabuulizibwa ati ne lukola ki n'aluteekamu waaw kyanjawulo nnyo naye era tulina okubeera ng'okiwa obudde tekimala gakoleka so nawe credit weeri naffe abayimbi n'omanya nti kati kivira ddala ku production wali storage olese following ebikwatagana kati abamu bayimba buyimbi ebitalina mulamwa naye ng'alabo biba bikwatagana mu ngeri yabyo naye kati ffe tugendera message gy'owa abantu yeeyo towemudde
story following music ekidongo ekirimu tekiwawaala kitambula n'oluyimba kyelutegeeza byogera byonna so bwe bityo naye omuyimbi olina okuba nga olina ne feeling nga kyoyogera goga nti naye munange leero walinyambye nzitowereddwa saba owulire byeŋŋamba saba mpabulemu nange niyo nosobola naye munange ensaba n'okuyimba mba sibitegeera kituufu negwe okiwa time nomanya nti kino kyekigenda onyumirwa amatu g'omuntu obutabeerako nga concert ezize zibaawo ez'enjawulo tulabye nga rehearsal zo wazitandika dda era twajjako wano tukulaba nga n'oli ne Haji Keti era ne Dr. Tio twamulaba wano nga mukiwadde obudde si kyangu situla abantu bakulu abo buli lunaku ate nga n'obudde ndaba waali wabula ndowooza myezi kumpi 2 miramba rehearsal zo wazitandikidde alwaki myezi ng'ebiri mwezi gumu naye abasinga batandika nnyo mu weeks ezisembayo n'akuba mu weeks ezisembayo ate n'atakifuula consistent ne gwe ndaba nga okifuula consistent nti okiwadde obudde kubanga ne sente n'abasabye ezo ezikijyamu valuing money so gwe buli lw'ekintu singa mbadde nga njagala batwala nandi batadde ku mitwalo 5 awo nenkwabye enkuba ati ne kati wano mbala abakubi babaddewo ebbanga eryo lyonna mwezi mulamba balya banywa ebifo byetukoleramu ebintu bino bingi okwetagika kyekisinga okuba ekirungi naye nange bwe banajja ate essanyu lyange ajaluuna abayimbi b'omu ggwanga Uganda era n'okutwaliza wamu mu nsi ezeetoolodde ez'enjawulo bayimba ennyimba buli muyimbi ali talented afuba nnyo alabe ng'ayimbayo oluyimba olw'amaama kubanga ekyo ekigambo kikwata ku bantu bonna globally oli waawulira nti maama awulira nga kimukutteko kyovola nti ezo ennyimba zitunda nnyo era zitrending wayimba oluyimba lwa maama olwatunda ennyo ze zimu ku nnyimba zo ndowooza ez'amaanyi lw'oyimba ku stage nga n'omwana ate aliwo ebiseera biri akola ki alumanyi bayimbi bangi sijja gamba nti emyaka gyo tosobola kubeera ng'olina maama manyi gyali oba nga taliyo era gwagenda otugamba tulabye nga abayimbi bangi abato abakuze nga baleeta bamama baabwe ku stage oba ku concert tusuubire nti oluyimba olwo engeri gye wayimba nga oyimba ku maama ate nga bamama be bagenda obeera mu concert eyo basuubire nti banaalaba ku maama wa Hajaluuna oba taliyo kati kyozzeeko ate kati osuna kati basasulidde ki agala mbyogere byonna byanaakola naye nga maama yafa Allah amusaasire ningira ne bamama era weebali ali n'abakyala abakulu abatusooka okuzaala nze mbayita bamama so gwe kyomanya asuubira kirungi kuva mu sheeyo tuzze tuwulira emboozi nnyingi ezoogerwa era ne luli mwanyumyamu kaawa akaboozi akakwata nno abantu omubabiro wanyumya saidiyo samisa kinanyumyamu kaawo kati mu kuwumbawumba nandyetaaze nkubuuzeemukko katono nnyo otuzzeemukko emabega wadde nga natandikidde ku concert kubanga yensonga eri wano twakusanze mu rehearsals omuntu ali eyo sometimes tuzze tuwulira emboozi nnyingi nnyo ne bakutuuza ku radio n'onyumya olugendo lwo bangi abazze banyumya gye bajjamu okuyingira wano e Kampala gye mu bugambo butono nnyo sandyagadde kuzzaayo eyo naye nsaba otumenyeremukko katono ojja otya oyingira wano before ate wooyingira mu lugendo lwa music ojja otya okuyingira ekibuga Kampala kuva eri gyozaliwala nsaba busabi okibawulira bakyagala okimanya ba tebaluwulirangako olugendo waliwo abatakiwulira naye nga balaba ate Blaze Media n'emikutu egiri Blaze Media muganda wange saala kuddayo nnyo eri mabega naye gwe kyobumanya tinasalako enviiri nakolako ku migaati napootako bwe butanyoma mirimu nzija nentandika n'okuyimba kyenyinza okugamba nenkubiriza nti mu byonna mubaddemu obugumiikiriza n'okwesonyiwa so bwe wokola ekintu nga osonyiwa ate nga weesonyiwa ogenda mu maaso naye buli oba nga tosonyiwa beba olya bagamba gundi oyo alina entondo ne banna abaali kuwadde embeera ennungi abaali kutadde mu mbeera ennungi batuuka okukiseera ne bakwesonyiwa nga bagamba oyo munyizaako katono ate n'akola ki natondowalira tumwesonyiwe so kakati
nange mpise mu bingi nga mbaddemu of course omuntu alina ebirungi n'ebibi mu lugendo lwe. Ajaluna obanga wakola kwejo emirimu okusooka before you entered the music industry kitegeeza nti waliwo ekyakusikiriza oyingira okuyimba kyokka ate watandika okuyimba Haji tolina luyimba lwe tugamba nti Haji leero abuzeemu oyimbye ennyimba ng'amaloboozi omwana ne wajja buzi ng'agenda tuula mu luyimba lwa Luuna bagamba ekituufu omusajja akola ki original composer gwe okola ki oyimba kubanga oyimba ziri high notes ezo ate nga biflowinga okuyimba eddakiika 4 oba 3 n'ekitundu ddala ng'oyimba high notes ezo ate nga ziflowinga nga zirimu variation ebikkirira n'ebyambuka omuntu n'awulira okuva gye lutandikira ne gye luggwera kitegeeza eyo talent si yeno gy'okoppa obukoppi nti nabye gundi asamba akapiira kangende nange wali banjigirize kitegeeza ekitone kiba gye kiri nga kiri inborn. Haji ojja otya okwezuula nti naye omanyi naye kansobola. Mama wange oyo yalina eddoboozi naye teyayimbira bantu. Yalina eddoboozi ng'ayimba nze namuyanga ayimba nnyo ennyimba za Eri Wamala ezo nga ziyimba ate nga naye yanjagazisa Eri Wamala ne awo ne Uncle Mike yali mukulu wa Semakula yafa naye nga bayimba nnyo Eri Wamala. Olowooza yali wasina ssente mpamante ekutabanguka ng'ayimba agenda amunya abaziwezaako ng'alowooza nti emirembe ginavamu ezo ssente zanoonya ne zisinga okwagala kwe namwagalanga kati nga tuzaagala nnyo era nga bagenda eri mu tawuni ffe tugira teepu eyo ne tugikola ki abakazi waliyo teepu waliyo bamufoomu simanyi ebiseera ebyo bakazi b'ekapa naye kati ffe ewaffe waliyo teepu ezo naye nga redio baleka bagiteze naye nga ffe tugitegula noteekamuko kati ate yaba alina we yalukomezza bwadda n'anyiga awo wakwatira nti mwatambuza awo gukaaba omuggo so kakati kyenakola awo maya gwekuganya nti maama yali muyimbi ne jjajja waffe yayimbako jjajja taata wa Semakula yali gundi wa Apple bagita Apple gundi balina bandi yaabwe baali bagita batya Semakula yajjo jezijukiza mweyayimbiranga mweyayimbirako kuba alina bandi kitegeeza okuyimba kuno kwebukojja kubanga kati maama wo tabasenga wa Misaki abeera muganda we mama wa Misaki yaba atya mama Misaki Misaki abakojjaawo right nkitegedde awo kati kitegeeza okuyimba kuli bukojja ne waffe tuyinza okuba tuli kati nze nyimbira wa bukojja okuyimbako kulalamu Haji kutekoba kulimu emisaayi ebiri okuyimbako ku kyotala twandigambye ku kyotala kubanga wasukka Haji tukirize tugaane wakola ki wasukka nti oyimba n'olaba kasire Queen nga kakutte kali mu kukola ki mu kwesinaapinga kulimba lwa Haji ate n'osanga nga ne mami naye akola ki naye anyula kitegeeza ogasse generations zonna amina okwo kwe kubeera okuyimba okukyotala nga tekwekubidde sayidi kulimu emisaayi ebiri esebo Haji oyitandika okuyimba Haji abantu bangi bafunye ebizibu onyongeramu kacaayawo bafunye okukaluubirizibwa bye twandigambye nga obukalubo mu kuyimba mu lugendo lwabwe Haji bwangu ki bwe wafuna okusobola okuba nga wajja n'okuba ekitooke ne kiyitawo nze n'akadongo ssebo nawulira ekitooke nga sinnakula kwenkana bwe nti naye akadongo nkamanyi engeri gye kafulowingamu okuva bwe katandika paka kakuba asobola kakuba siri talented awo naye nkawulira mu matu gange nga kavuga paka okuva lwatandika paka leero ekyali hit bwangu ki bwe wafuna oli ayeetaaga oba oli awo okuyingira amanye waliyo obwangu oba waliyo ki ekiri kyonna kobe ng'osika capati osanga obuzibu naye gwe olina kuba nti tebukuwangula obuzibu olina olina target ojja kuba nga okola buli kimu kyeweetaaga just gumiikiriza kintu kiwa budde bwekituwo kiwa obudde kikola ki kikwatayo noonyereza kola research mwitirize ennyama si muleme kwesindikira bu message obwo bwa bifaananyi simala biki ebyo naye mukole research kuliko ebintu bingi nnyo YouTube okwo koze kino katukoze kino bakikola batya Haji okola research
kati onoonya ate okola ekisinga nga buli kyokola research kyakuyiga kyamaanyi so kati byebyo aja ate obuzibu kubanga obuzibu nabwo twandetaaze tubumanye kubanga nga tomanyi kyokola awo obuzibu amaanyi kubanga niwe otandikira oba tolabawo mulimu emikisano gaaba kino kintu ebyo kituufu ekigaana nga tuddayo so kati bintu ebityo naye nga tuyita mu bingi tuteekamu nnyo omuntu okuwa oluyimba ava ku bino zino ennyimba zammwe eziriwo ez'emikisa ez'okuwemula nti zo zirina omukisa gw'amaanyi okuyitawo agira bugizi nga bobo nga kibuna naye ennyimba ez'amakulu ziyingira mpola babanga abasoma ensome buli kuteekako bwinti osoma kigambo otegedde naye zino ez'okwemula bababa nga bagenze dda naye ngaokuwa oluyimba lwa kati lwoyo Haji Kazibwe okuwa oluyimba lwa Kazibwe couple promoting akuwadde kayumba kano kazimba asinga kituufu nkifuna kitegedde nti oluyimba tuteekamu nnyo okwagazisa abantu ajalonda mubiru wajja watandikiramu Eagles Productions omwali Samisa Kisemakula bwe twalowooza nti muganda wo era nga kituufu muganda wo nti ayinza oba nga connection yakusinga okuteekamu Eagles era n'obeera omu ku zimu talent ezasinga okubeereza amaanyi mu Eagles ajalonda ate ne tuddamu ne tulaba nga ovudde mu Eagles Production era kati tukimanyi ng'oli mu Cream Productions ki ekyakujjayo wali okubeera nga gwomu ku basooka kale katugeze nti wavayo ate Eagles Eagles sinze nasooka Eagles yalina abannyiniyo Eagles yalina Honorable Geoffrey Taya Samita Semakula ba Ronald Mayinja Mugenzi Fred Maiso neffe twajjanga abakozi okubayambako naye nga gye nayitira najja nti najja kusitula byuma byange Semakula yangamba tuyinze tuyimbe naye nituuka wali nga sirina kyensobola kuyimba nenoonya wengwa nga nina kugwamu kusitula byuma nesitula ebyuma ebyo era byakyuka nnyo mutima nafuna mugumu kyova olaba nkubirawo okubeera nga wali ositula byuma n'okubeera nga gwe ayimba oluyimba lwa iye mama mutima gunnuma mama iye mama kiba kirala nnyo tekikkirizika kubanga n'omusituzi w'ebigaali aba neddiiru Shamba boy aba neddiiru kuba yamanyi ndi mukama wange aba neddiiru naye eddiiru si yakuyimba aje ebyokuyimba biralamu this is talent and real talent olibala nnyo abantu gye bali nawe osobola okubeera omuyimbi kubanga kati mpulidde bwontambulirako following mama osobola okuyimba kasita oba ng'okiremerako n'okukola research waliwo amaloboozi ago ng'ayimbye n'okuzuula ki ky'osobola bw'olemerako ku kyotasobola oswala naye bw'ozuula ky'osobola kwanguyira Haji olugendo ne lutambula n'ova mu Eagles naye nga tonnava mu Eagles Haji waliwo akayimba ke mwafulumya akatwakutegedde waliyo oluyimba olwafulumanyirwa kwa nti amawulire tegali g'amaanyi bwe gati amawulire naye waliwo propaganda yatambula bukedde nekuba ne bagamba mbu waliwo abadde bakiyita mbu oba abalima empindi oluganda waliwo byensimanyi kunnyonnyola nnyo naye waliwo omuntu gwe mwalimu namummwe nga wankwe ayagala batabula ne mu byo mpulira ng'era waliwo eddoboozi lya omukorasa twakutegedde misa kyawe naye nga walimu mu ennyimba tetugoberera bantu mpalana z'abantu fe abantu batusobezaako ebintu bingi tusobezaako naye tetusinziira ku kiki kye mwayimba buyimbi tuyimba buyimbi tuyimba ekiribaawo ekiriwo n'ekyavaawo n'ebikosa abantu mbulamu bwa bulijjo gatisoba ebityo bitambula Haji bayimbi bangi abakoze music abasinga ne balaga ebyobugagga byabwe abasinga ne bagamba nze banaye music mufunyeemu emikwano mufunyeemu essente kati Haji Aruna oyimbidde ebbanga era nga tulina bye tumanyi nti Haji alina bizinesi ezitambula
akoze bino akoze biri Haji omulabi yandyetaze owulirira ddala mu ggwe nga si propaganda w'abantu byogamba nti anze music mufunyeemu kino na kiri kuba waliwo n'abamwevuma nti asina kinamufunamu. Nze kyenyinza okugamba nti music gwafuuka mulimu buli omu gwakola ng'asuubira okufuna era bifunye ekisijja kugamba nti kino na kino naye alhamdulillah mwebale kumbeererawo abawagizi bange sijja baswaza we bagamba nti kaakati ajaruna kale omuntu kyayinza okufuna n'amanya nti yali bulungi nkifunye wamperedde abaana bange obulamu buwezaazaawo bulungi wadde abalala tulabamu ebituli naye ffe tumanyi kye tuli nkoze ebintu omuntu byalina okuba ng'akola byenyumiriza bona nga abasomyi bali ku yunivasite ate wendi nkyayimba yes. Okay, ekyo kibeera kyakwebaliza eri Katonda. Haji tukulabye nga ebbanga ddene tetukuwulirangako ndi Haji balaka baagala kwekuba oli muyimbi w'amaanyi naye ebiseera ebisinga amaanyi gasinga abayimbi n'atandika ate kuwakula ntalo nakwagala ate bamutegeere nga w'alina n'amaanyi ag'okulwana. Haji sikulabangako nga wenyigidde mu ntalo zonna n'omuyimbi yenna. Weekuumye otya era weebuuliridde otya ggwe n'ogamba nti kankuuma ekitiibwa kyange nneme kwenyigira mu ntalo ze? Owaayi buli omanyi okunyiga kya buntu buli omu alina obusungu bwe engeri gy'abuhandolingamu. Waliwo buli omu waliwo wafuga obusungu omulala kimuyitirirako naye tulina kuyitiriza kwesonyiwa kuba tosobola kunenya muntu lwaki yanyiga n'atuuka n'okkuba yaba n'ensonga ye buli omu alina obusungu ate n'engeri gye bakuza ze empisa ze weeyisa mu bantu. Ate ekirala waliwo abaana kati ngaabo abaana abo bali abalala bannaffe bakiyingira mu si kye baba baagala naye gye baba beetwalira gye baba beetwalira kati nabo balina okufuba okulaba nga bakitwalira eyo naye kati ffe emyaka gyaffe ogamba okujja nga kisusse nnyo okubeera nti nkuddiza panchi kijja nga kisusse. Okay, tukomeko ku concert tubuulire enteekateeka we ziyimiridde kati wadde nga watubuulidde omuntu kyaba asuubira naki kyomuleetera enteekateeka ziyimiridde zitya we twogerera kati olwaleero? Enteekateeka nga amasannyalaze gakomyewo tuteekateeka okubeera nga tubateekateeka okubeera nga bwe munatuula wajja kuba walungi ebyokulya n'okunywa ku tebo weebiri era nga tubasaba tiketi bazigule mu bungi basi tiketi kati zigenda kuzinaatera okuggwa njagala enamba twagala tumanye enamba era tunaabanga baguze mangu tujja kutuuka tubagambe nti tiketi ziweddewo olwa namba ya Serena gyekola kijeetuuza yes tuleme kugamba nti ate luli twakola ne bafika nekundi twakola ne bafika batubba bubbi bali tunagenda nga tukikuumirawo ku nti batubba n'abanaalanga tujja kuba tubawo obuzibu basanga obuzibu mukujja naye jangu ogula tiketi tumanye enamba nti enamba eno gye tusuubira era gye twagala okukomako tumanye nti kati tuggaddewo abagula tebo bambi please twanguwe tugule tebo ezo ziggwewo tumanye nti tukitwe enteekateeka ki ennungi esebo tebo ya $3,7 naye tiketi ekutwala ku tebo ya $37 n'ekitundu oba tozeggula tebo mulundi gumu. Yes oba tozeggula tebo mulundi gumu ojja ne tiketi ogula tiketi eya 38 nekutwala ate ku tebo kuba tebo ejja kubaayo nofuna ebyo byonna ebijjira ku tebo mu tebo ezo katugeze nti yeeno tujja kufunayo tebo zetutunda emu tiketi emu $38 n'otuula n'abali ku tebo eno ng'ekola eno bweti okufuna bulungi naye ate osobola okwegula tebo bweti enamba omuntu omu n'oleetako abantu 8 ababo kati ate osobola okugula tiketi $15,000 zino eno VIP show tewali bya ordinary $15,000 n'otuula okulinaanira ki n'enteekateeka yaabwe weeri okitegeedde. Kakati ate MTN Momo nejja neekuwa discount nti bw'osasulira ku yo yennyini MTN side yaayo tiketi ejja gifuna ku $10,000 abamusaliddeko $5,000 bwebale nnyo naye enteekateeka nayo nnungi nnyo okitegedde
ticket jigule tolaga message yo sigaza code yo gye okusikaninga onyiga star 165 star 20 hash yes nogula ku momo message yo wejja ajokola yes ate nga taguze ku momo before kyebirala omuntu atulaba jayinza kusanga ticket nga taguze ku momo ojja kugula ku H&M restaurant e Makindye H&M restaurant e Makindye womala ogule ku Paka Last e Makindye restaurant nayo ticket weziri zitundibwa ate ne ku Papas e Makindye ate Jude Color Solution Serena yonna table zikola ki na ticket weziri mpoza ate tutaddewo MTN yakutadde na kalabo wano mu season yene ya ki ya launch ya concert nga bonyiga star 17 star 15 hash star 17 star 15 hash yes no down no genda akayimba kali no katika mukola tune wakateka mukola tune bo bajja kutekawo ebirabu kyowangula nti emitwalo 10 nyabo kerero wangu emitwalo 10 ku nyumba lwa Jaluna bwe ruti jango eyo offer bagitukoledde mweno season ya launch ya concert yes so kakati ezo zijjo kulya te ku Serena emiryango gigulwawo mangu ngenda kuyitandika essaawa emu kitegedde byokulya n'okulya kyekyo security buli kimu sound nnungi pozi tusabe busabi mbeera eterere buli muntu gyali asobola okutuuka mu bodi okay kataleke kachiko oyinza okuweereza abalabi nga then tubasiibule haki akatalekeka mbadde njala nnyo ng'ebulanga 1 week kati ebula ndoza 2 weeks yes waba nga bula 1 week mbadde nsaba tubeere nga twamaze dda tiketi zaweddewo nga n'emmenze zaweddewo nga nze ndi mu bitiibwa banjiyira bimuli okay kyesandyagadde kisigaleyo kubanga simanyi nteekateeka bwe ziri oyinza ofuuka bize maaso awo nga te tetwakikubuuza kankikubuulize ddala omulabi oba yali mu kwesungasunga okujja oba yaguze edda tiketi ye nga ye yagiterese wano alinze lunaku lwanga 9 August wali ku Serena Hotel abengajja bayimbi kibasuubira asuubire abayimbi abenjawulo aba categories zonna oba bali mu bayimbi yenna ajja kuyimba oyagala munyarwanda kubanga obudde weebuli abayimbi webali gwe jangu buzi kati ku bino byasho bino biteekateeka mubamu surprises kati olaba nti obeera gundi najja nti gonna gundi naye yayimbe gundi naye nayimbe kati ekyo kyaffe kitukozesa wano rehearsal n'omukulu dokita amanye nti concert oba show agiprogramizibwa ati yabirina kati nange ebimusikola ki ninawo time gye nyimbirako nti ogenda kuyimba ssaawa emu ogenda kuyimba emirundi bwegiti na bwegiti yambala bwoti okay toyanza nnyo Hajaluna mbadde nsaba osibula abatulaba banange mwenna abatulaba tuli mu rehearsal wano kintu kitambula bulungi buli kimu naye mugule tiketi ziggwewo tumanye enamba gye tugenda okukolera tumanye nti kati kyekyo okusinga okwenyiganyiga ate abantu bakomaawo baddeyo bayombe ate omu anyiigire show namba omanye omuntu omu anyiiga nnyo atawala bangi naye asanyusa aleeta batono kitegeera kuba kiba kyamaki naye mbegayidde tujje mu budde rehearsal ffe tuzikoze bajje bagule tiketi mbagambye nti tebo ya milioni meka 3 agula tiketi emutwala ku tebo eyo tuba tusasanyize emitwalo 37 n'ekitundu ate tiketi emu ya mitwalo 15 bw'oba oyagala discount ate ogenda ku MTN ku Momo Pay ya mitwalo 10 onyiga star 165 star 20 hash ate ne wabaawo ne munnamukisa nti wonyiga star 17 no star 15 hash atawafuna kola tune oluyimba n'olujja kasita oluchuzinga kali waliwo akalulu akagenda odugendako nofuna sente emitwalo 10 zona olya mu Serena kitegeeza nti ojja kujja mu Serena ng'oguze tiketi ate ofune n'ezoolya soda biki so banaye please nsabye mujje mu bungi kyemunsubiramu kyenjo bbawa n'okubasingako mpozi kyotatugamba lwe tusuubirayo extra concerts right yes otuva ku Serena tugenda Mukono nga mmeka Mukono nga 10 ate 11 tugenda Masaka oluva Masaka tugenda Mityana tumalira Kayunga awawa mu US mu Ninde
Mashallah. Okay, tweyanziza nnyo tweyanzige Haji. Ase. Halo. Muleke waawo.